bagenda wa president bafuna akasente byonna byebisobola okuba ate nga byatambula. List kwaliko abantu bangi nnyo nga bagamba nti oweka kuuto ono kati no yasobodde okuba ate nga avudde bannamawulire n'abategeeza bu Geofrey Lutaaya yalya oba talyanga. Olw'embeera nti waliwo munnamawulire ng'ayita ku mukulu gwa YouTube gwe bayita Gano Mazima, omukulu gwe bamuyita Dini Lubowa Sava akoledde kondo za TV z'omu Uganda zonna. Kati embeera nga wesobodde okuba ate ng'etambula tutandike ne kana akatambi. Dini Lubowa Sava ke yali afulumiza ng'ategeeza Geofrey Lutaaya y'omu ku abo abayimbi abasobola okuba ate nga balya mu Bobi Wine olukwe. Sooka owulira akatambi kano kaalimu ba MP bangi nnyo aba Nuupu mbu bagenda dde wa muzeeyi ne balya dda. Kati sooka owulire ne Geofrey Lutaaya gy'atubulire oba yalya abeeka kuuto muwulire. Sooka owulire lisiti eno. Nze Dini Lubowa Sava programu mu kitundu ekya Kawempe nga ye yajjeeyo Bwana Munyagwa mu Kawempe South. Bashiri Kazibwe yawedde dda, basajja baamumaze, Sente baazimuwadde, omuwendo ngenda guleeta mu kitundu ekiddako ngukubuulire. Na biki ebyabadde mu bukwakkulizo obwo bwe baamuteereddeko ddala bw'aba atuuse mu Parliament byatalina kukola. Ebimu ku ebyo bakkaanyizaako ndowooza otandise okubiraba ng'abyogera. Wano ng'abadde tannaba kulondebwa, abadde tava ku lusegere lwa pulezidenti wa ekibiina ekya Nuupu Robert Kyagulanyi abangi gwe bamanyi nga Bobi Wine. Abadde tava waali era ng'amwekulubeesezaako nnyo okukakasa abantu nti bali mu kyekimu. Naye munnaye ngera bwe bagamba nti tulaba maliba oba tulaba mibiri, emitima gino Katonda eyagikweka yatukola bubi nnyo. Omusajja baamuwadde dda amajage era talinze nalowooza na kulinda za Parliament. Ye yakutte dda akake yeyongerayo. Ebimu ku bye baamuwadde ndowooza mulaba n'abaana bonna abaakwatiddwa abazze bawambibwa. Asirise tayogera kigambo kyonna kubanga atuukiriza embeera eri gye baamuwadde. Subscribe to the channel ate nkwongere namba 2 olyoka otegere no bagiyita Gano Mazima. TMC Gano Mazima. N'abampakanya ku bano aveeyo nja kubaleetera n'ebiwandiiko nabirabye bulungi nnyo. Ngenda bibateerawo bwe munaba mubyagala. Nkukakasa omusajja nti ddala baamuwadde sente naawe okkirize bulungi. Namba 2 bannanga atono ye yeewunyisiza abantu. Yasooka kuyimba akayimba nga bakayita Amelia ogyogendeko emawokota. Kyokka agabadde mu nkubo gabadde galaga nti ensimbi ezimu ku ezo ze yakozesezza okujja okuwangula akalulu kano zabadde ziri facilitated from State House era zabadde ziri facilitated from one of the best Hildaman ye bamuwadde akasente ke n'akalya bulungi nnyo olw'amaze okukalya butereevu bw'atyo najja Dr. Hildaman abangi gwe bamanyi nga Hilary Kiyaga omubaka omulonda alindiridde okulayira yalidde dda bw'aba yeewakana ajja ngenda kubongera wino omulala ow'okusatu oba muleke oba mubawe mbutuufu ono naye amazeemu amaanyi ye mubaka omulondo omukyala abadde akyasinze okulwanirira bannansi era abadde ayiwawo omubiri ng'alaga nti Beiro omukyala owa Kampala abakiikirira mu kibuga Kampala eyajjeeyo Nabiira Naggayi Sempala ono yefwi baamaze dde okumuwa naye ezize bw'anaaba awakana nga ndeeta wino omulala asingako kuono. Namba 4 eno mu butuufu ono Obi wange nasoma naye abamumanyi abalungi nnyo musajja wa wino akola sports mulungi nnyo era nga yalinnyako ne ku ntebe za kesisaawo n'azibuukirabukirako Sewanyana nanga amaanyi gampedde nga ndabye erinnya lino ku list nti naye yamaze dde okukwata akake. Aya basi list nene nnyo. Aya basi ye mukulu Dini Lubowa Sava yasobola okuba ate nga afulumya akatambi ako kasobodde okuba ate kabatuuziza obupopofu ba MP abawangula okuwina Geofrey Lutaaya gwe tulina olunaku olwaleero. Ab'ebukoma nsimbi wamwe kwali Kayemba Solo tannavaayo kwennyonnyolako. Hildaman yavaayo n'ategeeza nti ono Dini Lubowa Sava yayogera byonna agenda kuba ate nga mutwala mu kooti. Yagamba nti mufere Dini Lubowa Sava mufere kale kati Geofrey Lutaaya gwe tulina wano ku mmeeza atubulire embeera nga wesobodde okuba ate ng'etambula. Geofrey Lutaaya wuuno ng'atubulira enteekateeka yonna abagamba nti Geofrey Lutaaya y'omu ku baalya era kyova owulira nti ekamookya takyagenda emagere takyagenda okuva wawangula oba abeera kakuuto. Aha katandikire wano mpola mpola Geofrey Lutaaya atubulire ne bagamba y'omu ku baalya. Bulamu bulungi kitumenyamu kiri kimu ky'abaana baffe batannata baganda baffe abasibe be bawamba be batutte emitima twandibadde basanyufu nnyo naye embeera eyo eyongedde okutunyiga era ne principal waffe abeera ajogerako ekyatulemye okukontrolinga kyaganye kuba abamba manyi nti be bakwata babwerere tebalina misango ne bo bawulira nti balina obbakwata baba. Aya basi ye mukulu Geofrey Lutaaya ng'ayogera ku nsonga ezo. Twogera omukulu Bobi Wine ntegeddeko omukulu Ssennyonyi omwogezi wa Nuupu ategeeza nti Bobi Wine afulumya eggwanga Uganda asobodde okuba ate ng'agenzeeko mirimu emitongole ebweru w'eggwanga. Tuli ku Geofrey Lutaaya ono ng'atubuulira
akalulu kano katambula katya wawangula otya akalulu Geofrey Lutaaya tujja wali wooyagalira ddala oba yalya oba teyalya aya basi Geofrey Lutaaya wuno ng'atubuulira bingi nnyo byasobola okuba ate ng'akolera abantu b'ekakuuto bwe baali tebalina mazzi n'abaleetera gye bayita Lutaaya project n'emipiira yagibawa naye nga kituufu yali oba talyanga tukyali ku nsonga wulira amaanyi gange gaaliko ekisooka gaasooka amaanyi agasinga obungi gwali maanyi ga Katonda ne wabaawo amaanyi ga Honorable Kyagulanyi nange nali mumanyifu already abantu nze mbayimbira nga nina abawagizi bange aba music nga kyanku kyakuneegattako naye ne wabaawo n'amaanyi ga mukadde wange nti emirimu yagiddukanyiza omwo yali munnabyabufuzi so baali nga woogenda ku kitundu okozesa erinnya lya kitange ne mwogerako abataka bamumanyi so nakyo kyanyongerako naye campaign nali nazitandikako okuba nti mbadde ngambe neetaba bintu bingi nnyo ng'omupiira byemizannyo ebyo mbaddemu nnyo n'okuyambako ku community nti mbadde n'ebintu byenkola okuddaabiriza zinayikondo eyo Lutaaya project yali yange ey'ekakuuto yali yange Lutaaya water project yali yakuddaabiriza nayikondo twagenda okutuuka okulonda nga kyenkana ndi mu 3/4 ku sente zange nga nina ewantu gye nkoze ebintu nga bwogamba nti ekimukunda awo balina obuzibu bwa community eyagala public toilet nga naye eriwo nze nagizimbawo kwegamba nga mbadde nali nga nsaanira ddala competinga naali mu bukulembeze aya basi kampumulemu ono kati ninjija ne Geofrey akyatubulira nanyini kamunye nanyini Eagles production wadde bagimutwalako aya basi embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula omukulu Geofrey Lutaaya ng'atubulira embeera nga bwesobola okuba ate ng'etambula aha katugende wano Geofrey Lutaaya ng'ategeeza ku bya oba kituufu yalya oba teyalya wuno agamba ensonga zonna amawulire agasinga gatambula galaga Dini Lubowa Sava yagaleeta ng'agamba nti y'omu baamulengera mu State House ng'akasente yakalya kyova owulira tavaayo wadde n'akamu n'ekamookya takyagenda wadde nanti yali ayagala yakifuna Geofrey Lutaaya ye agambye bw'ati nze nagaana okulya sente za Museveni mirundi emmeka nkyogera mu kamera sente zaabwe nazigaana okuzirya nga n'akalulu tekannaba ne katambula nga bakyantawanya ne katambula nga bakyantawanya nabo bemanyi balaba bamanyi nti baatutawanya nnyo ne tugaana ne mmala okuwangulira mu bulumi obwo kati mbulayo ennaku ntono ndayire nfuna omusaala ate oli okumpe kati oba ompa zaaki baali baagala bazituwe tusobole okuba nti tuwagira ne bakansala baabwe ne bammeeya baabwe bonna twabakuba ku ttaka kaabe mmeeya oba wakasensero kaabe bakansala bonna twabawangula be baali baagala batugulirire eri wasigale nga wa bonna twabawangula dda kati ongulako kati njagala nkugambe ekintu tosuubira abantu omuwendo ogwabeeranga ku kitebe kati okuba nti ogulaba aya basi Geofrey Lutaaya bakubuuza lwaki tokyagenda kamookya wuno atuddamu lwaki tokyagenda kamookya Bobi Wine ayita enkiiko zonna ogamba nti obeera kakuuto tonnalayira lwaki tojja kamookya naye kamookya wano waliwo meetings esibaddeemu nga ate nange ndi mu kutobana baana bazadde batubeerako ne ku pressure omwana wange kati waliwo omwana gwe baakuba essasi ate yazeemu okusanyalala tugenda mutwala malwaliro malala nti so tewaliiwo kizibu okuva ku Kyagulanyi era abantu abalowooza omuntu nti kyangu si kyangu abantu bwe balaba ababeerawo naye Kyagulanyi nga tetunnaba kwogera birala yatubeererawo eddoboozi ye lyatubeererawo ate nva mu Kyagulanyi ŋŋendewa nsobola okugenda mu maaso ga Museveni abanjagala abandaba nga amwagala ye abanjagaza ki bana abasajja abo wadde nabo basusse okwonona sente z'eggwanga n'ebyoggulirira ebyo babeeramu kati anjagaza ki akalukawe tewali aya basi Geofrey Lutaaya sooka otubulire tukyali ku nsonga wali oba tewalya tuyina okukaza otubulire ab'ekakuuto balina okumanya alina ekirowoozo nti bagenda baleeta propaganda bagenda kusalako abantu abawagizi be emitima nti mubalaba ne bano babaguze kati ongule nkole ki kuba gwe bawa sente ayina okuvaayo sente zaabwe ssebo teziriibwa sente zaabwe togenda kwogera ebyo nti siriira sente za Museveni nga nze bwenkyogera tolindabako nga ŋŋambye nti gavumenti enzije ku Kyagulanyi ekyo nkyogera mu kamera naye bw'omala okuzirya osobola okukyogera kuba baba bagamba ki ekiddako era balaba bakola obubadibadi nga bamaze ozirya aya basi Geofrey Lutaaya ng'atubuulira wadde nga abamu badde bategeeza lwa amalulu agadde gatambula nga bagamba nti kampeyini zonna akasente eri akasayinize nga bagamba nti oba omukyala gwe bayita Lumumba okuva mu NRM
yasobola okubatenga bakuba sponsoring ekintu kya Geofrey Lutaaya Kakuuto ne beebuuza Geofrey Sente wazijjawa wona atubulira nze nali mbasanzeeko nti nsobola okugamba nti Lumumba namusangako oba gundi bo baali bandabyeko tebasobola nze edda nakolako Museveni edda baatupangisaako okumuyimbira era twakola ndagaane nga bali mu campaign nga bagamba abayimbi ne batupangisa era sajjanga muwasaaliko muwagizi era bakinenya era baatuuka okusalako basigaza abawagizi nali kubasooka okusalibwa kubanga nabagamba bannaye nze ekyobuwagizi sinze naye bwe waba ng'omulimu weeguli era baafuna abayimbi abawagizi abatali bawagizi ne babasala. Aya basi ndoza beka kutomuulide Geofrey Lutaaya wuna akyatubulira agambye nti okulya ssente za President Museveni ulira bwagambye nze mbagamba nti sibeeranga kaawo era tekiribaawo obulamu bwange era sigendangako nti nakola covid nsinkane Museveni ate era ne bwe babanga baŋŋambye okuggyako kyasobola okunkolera kyemmanyi nti bw'okikola nsobola okugenda ne mweyungako ng'azuukiza bakadde bange bw'aba azuukiza bakadde bange ekyo manya nti kisoboka naye nze nalina ssente nali nzijanjaba maama janjaba ensambyako maama yalwala emyaka egi namukwano gwange London nampeereza ssente naye tubeera ne ssente eziwera nga maama andaga nnyo nti alina kyaŋŋamba twagendanga n'oyo nga maama alaga nga alina ekigambo kyaŋŋamba aŋŋamba teeka okutu kuki ku mumwa amuteeka okutu ku mumwa gwe nga kigambo kigaana ng'akaka nnyo bw'ati aŋŋamba ekintu ekyo kyagaana okuva olwo namanya nti ssente ziba n'amaanyi naye bwe zituuka okulemerwa zikola ki kati nze omuntu yenna ŋŋamba mbu ebyo bya ssente za Museveni ebyo bye bagaba ssente onkolere ki nga nabadde mu kalulu nga ntoba nga ntambuza bigere ne ntuuka n'okubulwa n'emmere gye ndiisa abantu bange kati mpangudde ompezaaki. Aya basi akyatunyonyola tukyali naye era asobodde okuba ate ng'ategeeza nti bonna abagaa nti balina obujulizi mbu yalya abuleete era ategeeza nti ssente zonna yeza anagenda mu parliament agenda ziwa oyo analeeta obujulizi mbu yalya. Geofrey Lutaaya yagamba taziryangako wadde n'akamu naye agali mu kubo gagamba mbu aya basi babuleete nja kubawa omusaala gwange gwonna gwe ngenda okufuna mu parliament paka nga nvuddeyo bwe kiba kituufu bantwaleko omusaala gwonna ngenda okufuna mu parliament paka nga abantu b'Ekakuuto bannaye mbatumidde nnyo mukimanyi abantu baffe mulemereko mukama waffe yatugamba tetuzikiza balabanga ekyaggwa naye tekinnako. Aya basi naye nga walya kyekibuuzo ffe kye tukyaliko Geofrey Lutaaya wuno ng'atunyonyola ensonga zonna. Aha Geofrey Lutaaya ensonga akyaziriko ziizo gwe tosobola kulaba muntu anoonya likes ku mukutu gwe mupya kuba ku experience gy'olina manyi nti naawe wamulabanga subscribinga kati ndeeta soko subscribe omufere tasobola kubula kubanga nze ndowooza ekintu ekiyinza okuba ekyangu teriyo muntu we bakolera covid oba bazikolerawa nga ogenda wa president nga tewali wadde ka kamera naye kamera singa yalagako omuntu ng'alinyewo bino ebipapula ne bwe tubeera wano osobola okugamba omuntu nkolera covid n'ogiteeka ku Facebook naye omugamba nti gundi omuntu gwe batuuka okuwa information paka ku ekyo tulageeko kamera nga bali mu lujja oba nga baliko awantu wonna oba wabweru w'ekikomera. Aya basi yakyalinze bifaananyi yagambye nti muleete ebifaananyi bwe mwamulengerayo dini lwo saava akatambi kakyatambula sempala ono yefwi bamaze dde okumuwa naye ezize bw'anaaba awakana nga ndeeta wiino omulala asingako ku ono namba nnya eno mu butuufu ono obbi wange nasoma naye sajja bamuyita Alozias Mukasa yamaze dde okukwata akake ono yali mu namba 5 omusajja nannyini fako omusajja bamuyita Alozias Mukasa ono kyakoze bannalubaga South ne mu kujja mu kalulu ebiwandiiko byali bibiri ebyafulume na Kaseke abantu nga bamusongamu olunwe nga bagamba nti ensimbi gyakozesa azijja wa genosale abamu ne balowooza byakulimba namba 6 olw'okubanga kadde katutwala kantindiggwa ono si mubaka mulala bamuyita Fred Simbwa wenna kifuma namba 7 bannanga ate ono yeewuunyisa Bukoma Nsimbi era nga bamumanyi bulungi nnyo abadde maneja w'omusajja gwe baakuba ennyondo n'etamuyingira mu mutwe munyweramu maneja w'omusajja abadde yayimba wano siri muyembe simanyi bwoba ninda kwengera Solomon Kayemba naye yatidde dda ku lisiti n'alinnyako era nga akasimbike naye yamaze dde okakwata omulala si mulala ono omusajja amanyikiddwa nga Wakayima Musoke omulala si mulala era mu namba 10 akutte ekifo ekya namba 10
bamuyita Derek Nyeko. Si mulala n'asembyeyo mu namba 11 nga nkyayimiriddemuko wano olwakadde okubanga kantwala kantindiggwa. Mu namba 11 mulimu omusajja bamuyita Sekabira Dennis. Aya basi lisiti ekyali nnene nnyo kati ne yasobodde okuba ate nga Geofrey yasobola okuba ate nga atubuulira amazima oba yalya era asobodde okuba ate nga ayogedde bingi nnyo. Omukulu oyo Dilbo yategeezezza bwe munaalabira nti Geofrey kale aha ama Geofrey y'omu ku ba MP abasobola okuba ate nga basoma ne bayita yasoma senior 4 ne senior 5 ne senior 6 n'agiyita bulungi era yategeezezza nti bannaffe aba Makerere University basobodde okuba ate nga bamuwadde ekifo era agenda kukola BA in Arts agenda kukola Bachelor of Arts in Social Sciences gyagenda okuba ate nga akola mukulu Lutaaya ono. Sooka owulire mugamba teyasoma mbu bajja mujjayo ebintu by'ayina. Aya basi nasoma netukwatagana ne bastarion sebananga abantu abali eyo bantu bangi bali mu mirimu bali ma office bayetaaga okubanga baddamu okusoma baagala okukola machuwa gyeri baminisita bali mu parliament bali mu bifo ebinene bakola machuwa lwakuba abantu abavaayo ne bayitamu tebabuulira bantu. Nze era omuntu yenna ayagala okumuwa process yonna nga bweri ku university kati nze ku university bampadde ngenda kukola Bachelor of Arts in Social Sciences. Aya basi owulidde Geofrey agenda okukola ali ku university kati uuna atubulira lwaki teyakola senior 4 ategeeza nti omukulu gwe bayita Umaru Katumba yabatwala mu ndongo awo no ebyasobola okuba ate nga bigaanira myaka nga 23 egiyise uuna atugamba kati laba wabitadde abantu bali mu kukola ki ne mugamba banvuma naye kwegamba time will exonerate me obudde bwe bujja kukola ki abadde banvuma abamu bajja kunkubira banneebuuzeeko ne mbagamba nze ate nze ndi muntu atafa ku bantu kasamba nga nkoze ekintu ekituufu ne mbagamba no obiteekeyo n'ebitabannamawulire mabangi bonna twasiba kuluna wano twasiba tuli mu keetalo abamu baŋŋamba nedda kikomi awo tokiraga konza ne mbagamba n'ekyokubiri okulaga value y'okusoma abaana abali eyo bagambe nti olaba Lutaaya musajja mukulu. Nasomera miti ebiri primary paka P5 P6 P7 nagisomera eyo mbuye bayitayo mbuye boarding liri wala okuva ewaffe benavaayo nenzija nenyingira Kolo High senior 1 senior 4 saakola bibuuzo twali tuyingidde mu music olwo mugenzi Umaru Katumba atututte tutandise okuyimba naye nga batusalako batugobanga kaŋŋambe nga bwolaba abaana batakoze ebibuuzo nga bagenze okusamba omupiira naffe bwe twali ng'olina okugamba nti either okola ebibuuzo mu kibiina osanga ekifo kyo baakigaba kuba mwakolanga casting nga zibeera ku screen gwe okuvaamu mu cast eyo kitegeeza oviiramu ddala ne bakasi olina okubeerawo ng'otyandastadewo okuba nti atwala ki ekifo so ebibuuzo saabikola. Era jjo lyabalamu navaayo neŋŋamba nenjogera amawulire nti saakola bibuuzo ebyo era nenzirayo nengenda ku mayika nembagamba nze kusoma kusooka kukola senior 4. Aya basi senior 4 yagikola abagamba nti senior 4 wagigwa kikyoddamu Geofrey Lutaaya kati no nze muntu atambula ekintu akola ebintu byonna nga mbikola nga famire yange emanyi kababe baana bange abo nze ngenda okuddayo okugenda okusoma mala babuulira nabo bafiiringa value ya education kati obwo bonna bwe baba bazanya tuseka busesi bo baba azanya tamanyi nti nina goal ate nze manyi nina ki kati naye ali ku mulimu gwe ate ne kanyumira abantu nakasanga ne mu constituency waffe nga katambula so kumbe kongera kuntunda era yankubirako namuko akantu ne mugamba yiya akala naye yiya nga kasobola okutundanga. Aya basi Geofrey Lutaaya omuwulidde bambuuza ku nsonga z'aba MP abagambe batasoma obuli basegirinya mbu bajingirira ebipapula byabwe yagambye bwati mbu basoma benali nti okunsegera bandisekeredde leero nga maze n'okuteeka mu ssente zange nze nina essuubi nti abantu baffe abo bonna ebiwandiiko byabwe bituufu essuubi wendijja nti abasinga njogerako nabo manyi abamu tebabawadde lwa biwandiiko abamu bagamba nti banalabye voter bribe naye nze manyi babirina naye vetting committee yali nnungi naye nsuubira era ebintu aya basi yoyo no abeka kutondoza mutegedde Geofrey abategeeza yetalyanga wadde n'akamu okulyeza president pozi ng'azuukiza maama we yembeera eyo tuli balabira ku bikolwa byabwe bategeeza bannoupwe kamokya Bobi Wine wabayita emagere omukulu ono tajja mbu abeera mu constituency asobodde okuba ate ng'ategeeza akyakola mirimu wadde nga tannalayira
bagamba nti abali bamusponsoringa State House eri emuteekamu ssente abyeganye byonna Geofrey Lutaaya